magala nesonyiwa mweche kipe chikule ensujju nze siri mwana wa nnyoko olinga amazi omugenzi we yafa yangamba ko nkwebuzeeko ebintu ebyo obireke mutulenga family muteese muleme kubikomyawo mawulire ekyo kyembadde nkusaba beera bulungi amagezi go si mabi naye geewe ekyokola nkimanyi amagezi go tegabadde mabi naye geewe manyi mugabagabanya amagezi gyoli nti bemugawa baba bagabasabye sinnasaba ku magezi I want it to go ndikode sinnasaba ku magezi maawe nawe amumanyira okuva we natandise mpaka kati wandabye ko ngambye ogerako of course mukunja yabimbuziza era sandi byogeddeko because tebina makulu it's mukunja who has asked me those things and I have moral authority okogera what is right okogera ekitufu because we nabye njogedde mazima kati sinnasaba ku magezi madam tondeta ko lugezigeziru ate baize kambabulire sinnajja ku social media mbagambe mumpa amagezi era singa mbadde ngagala nina gye ngajja there are people who advise me mukitegedde temuzijeko akamanyiro whatever you want to advise me whatever you want to tell me it's not needed njagala sente I need money esete zonzaagala era gwe nkubiro nga junior nina miliyoni yo wano awojja kuleeta amagezi go naye abatalina sente mwabasinga okugaba amagezi ani who told you that you give advice to people who told you Johnny yambadde nteesa gwani oteesa kuki nze no Johnny yambadde nkugamba gongamba ngani omanyi Johnny yakakati awo okoze bubi nga gwani ngani lugezigezi na kamanyiro kekabasumbuwa omanyi Johnny ya munnange tewali munnowo wano tonesibako Johnny nsobeza kwani nze munzijeko akamanyiro nakabagana when I need advice I know where to go not every Tom and Dick and Harry ntajja kuvaayo awo ensala ye oteesa kubiki byotamanyi young girl young lady you know nothing about you don't know anything and get your myopism your ignorance even if you knew it doesn't concern you anyway nebwobo ina kyomanyi tebikwatako even if you knew it is not your business kati kyekizibu ky'abanna Uganda bagenda ne bateesa ku nsonga ze batamanyi they don't have authority over anything even if they knew even if you knew it's not your concern it's business yo kati mukwata akamanyiroko n'olugezigezi ogenda advising abalala mukitegedde bulungi ekyo Uganda ly'eggwanga lyokka wosanga waliwo kino ekisajja kya bizonto this idiot kino ekyajja sente wa genosale kino kyasajja kya bizonto kino ekirogo ekifuuwa emmindi kyekyani ekyo that idiot gwe musajja gwe kyonnoonyaako ojja kukifuna gwe Julius omumwa ofuuyire emmindi nga wava mu bwa Ssaabazonto wafuuka Ssaabazinyi wagende wa genosale n'ojjayo sente n'oziryako banno ne weefuula ali mu struggle kibeeraawo kindisikaasingako gwe Julius olina omwana nenkana gwe Masiikini tonayiga nakwoza ndawe yaggwe kutukula kirina ekiro ekisajja kimagala gwe magala neesonyiwa mwekyo ekifo ekikula ensujju nze siri mwana wa nnyoko aga amagezi mugende mugawa abaana bammwe tonzaalangako tomanyi munabo butaddewo foomu botudde nze kyali muleve zitula mu buti ku myaka egyo myaka nkaaga muli mu buti tolina wadde essabo mwosolooza basajja bakulu kwebuza amagezi muwe emyaka gyammwe ekitiibwa gwe Julius gye emyaka gy'oliko singa oli musabo oyenga ddagala
nako kataddewo obutebe n'ekino kimagala oyina ebyoya mu matako musajja gwe naye lwaki teweewa ku kitiibwa mbu you are discussing me giving me advice olinga amazi omugenzi we yafa yangambako nkwebuuzeeko kiringa ebyoya magala ndeka bisajja mwe muli birogo muli abafu mwe wamwe temulina bijja mbu nabyo bitadde ku myaka gyammwe singa mukyatula mu buti to discuss a boy like me who has lost his father nze asosofiirwa taata mu nsi n'omulangira w'ebungereza King Charles yafiirwa kitaawe am I the first to lose a dad nze asooso oba nze asembi bitudde nenagisi yabyo mu nyuma bitudde nenagisi yabyo jeniya negendereza ani masikini nze nja kuba walevo simanyirwa seti zibalemye okulangamu kyali bato munazifuna mu YouTube naye eriko emyaka ekyo Julius kyali abanne bacho kiwonzeyo banne bacho bazonto mu masabo nzijako emmindizo n'okuloganga banno b'okola oyina ki Julius oyina ki musaba zonto n'abazonto iwe zonto yourself gwe toyina pedigree eyogera kunze wasoma ki gwembwa mbozonto gwe oyina bazonto iwe zonto that's you yesiviyo mubategevu gwe toyogera gwe tunayita abawunye nagisi tunakuyita Julius gwe family yo teyina kyamagezi kyali yekoze gwe nga twayisa abategevu mwete mujja family ya mwetejja tewali kyamagezi kyemwa mwese bajjukire koki kuzontoko zonto n'abazonto kibeera wajje nosale kisabiriza sente mu kirimo struggle goli munaku nanda we yazoyambala zikutte ebituli bwezite mbondi zonto nawe abana bamanyi oli zonto nawe oteesa mubategeera gwe zonto genda owongeyo bokola nabo nze toddamu okummanyira nze nabagamba saagala kummanyira siina gyenkeera kusaba sente mubatudde mu buti bwa YouTube bampa amagezi genda ogawe ennyoko mwewamwe muli bulungi gwe magala kisajja gwe neesonyiwa magala that should be the last time ngonjogerako nja kuviirayo ndeetaako eyo empanamayo gwe ndeetaako eyo enzikuyo ojja kumbuulira nze ni muzibumu I'm a different brand ndi brandi ndala oba olowooza togenda funa sente za YouTube ku myaka 6 nze gwe muteesako mbasinga obugagga mbasinga okuba obulungi mutununya abanaku abo mbasaye nga muddamu okumpa amagezi obamu abanzaala ekyo ekisajja kizonto kyantama eddogo erikuwunyako n'emmindi gy'ofuuwa ng'ologa banno bazontoke bazonto tewabawongayo n'ologa Dokita Tyamale kasajja katuka Dokita Tyamale wakaluga ne katuuka okufaanana enkwale Julius ani atakimanyi ku ddogo ly'ozunza wena ne bakusaze emisale mu matako bakusaze emisale mu mabina Julius ddogo lyokka lyeri kuzunza ate tolina kyofunya mu YouTube lwa mutima gw'omubi n'ogende wa Genero n'ojjayo sente n'olowooza nali nja kusirika saakusanga ye wa Genero kize Genero ndi bubi kyekikubeeza mu nuupu oba oli bubi obwambega obubajjudde abaana babandi bali mu struggle ya NUP bafa mwe muli eno mubawaga bwe mudde wa Genero bwe mulya sente ekyo ekyakusazaako akawala ate ekyo ekita kikweyange endeku wano waloga Dokita Tyamale natuka okufaanana enkwali ani gwotaloze Julius ani gwotaloze walya sente okuva ewa Genero nakusangayo Julius ate si bwe gwali gusose ng'ogenda ogwo gwali gwakubiri nga nkusangayo bodeno bwozontoka sabazonto gwe sabazinyi olidde bakabano bonna obamazeewo mu kibiina n'olya bakabano ozonze eddogo osiba mitiyana mu ddogo emimwa gyonna mindi egimazeewo naawe ondisikaasingeko Julius Buyani kati nno nakwambula ate era buli gwe nja mwambula nze nakoowa abantu ba hypocrite bw'oba wagira President Museveni genda mu gavumenti naye mulidde nnyo sente za gavumenti bisajja mmwe gwe gwali gusoose Julius ogende wa Genero that was the second time nga nkusangayo bebirya sente webibuzaabuza abantu ndemo situlaga eyawa gy'olimu siraani mbwa nagawa bugalya lifenya bisi saitaani eno Idirisi kiringa obubina bwali lipazo obwago olubegi ze tuddamu kummanyira kiringa obubina bwali lipazo obwago olubegi gwe toddanga mu kummanyira Julius sirirevozo ovuga motoka ya milioni mekagwe jakulaga gye nazimba gwe masiikini soke nkunyampire
nze siagala munaku kumanyira saagala munaku kyono mbeerewo nga mukimanyi atalina sente amagezi gewe onule rich people abagagga bennina bamala akuwa amagezi ne miliyoni 5 kati gojja opunyiriza amazigo munaku gwe gwalina amagezi amanyi nga sente zakulema okukola bijja bizuŋŋana omunaku tulako ewuwo nze no gwe muliko ndi mukoowo nja mumpunyiriza amazzi ewange nakyo kintuddeko nekyo kimagala ekyalwala enziko nja baviirayo wama wangi wama bagambeko omanyi bannayuganda balowooza omuntu woofiirwa be balina okutegeerera oba oluzinza sensi zo bagambeko bamanyiira ate bo ne beerabira emize gyabwe ne bagambeko nze kyannuma dda bagambeko omanyi waliwo omuntu wosirika nogamba kankuma obuntu bulamu naye nolaba nga its too much nze tosirikanga kubanga buli woosirika oba omuwadde gaapu okumanyiira bagambireko ddala nja bakuweera bajja kumpulira baleka banneerabidde nange nza okuloopera magala akozesa buwunga bwa muwogo ozimba nnyumba UNBS erina kyo mumukwata akozesa ki kyembadde ngamba bwe kati naawe osinika ki ebinnyo gwe yakavaako byoyogedde tetubiwulidde kyokoli wano osinika mannyo kane webuze ekikusinisa ebinnyo kyesitategedde ate nyini tikitoko teyankubira nga ayita mu ggwe yakuba essimu omanyi yali awo nali ndi awo ekiro nga neebase olunaku muzeeyi lwafa kati awo the next day wali amawulire ku tiktok ng'oli ku FYP ya buli omu. Then I received a call from Guangzhou. Yes. We are trying to locate Junior. We can't find Junior. Do you have access to Junior? I know the boy. He's from Unchimakirani like me. Kati awo. Na yamu China namugamba sagala kola kibloka kya bwerere era nange yanjo kyayo yeni. My brother munange nyini wa TikTok oyo zong yanga yan. Yaita mugwe. Ate buli just like muli ba mekwano with the owner of TikTok. Inze yanoonya munaye kubanga namunoonyako kemabega awo nga twakatani kusaba zitiiki zino. Nesebe iyo Junior, you have really worked. The guy was looking for you, man. He was like, who is this boy? Nafunye bulutiki. Abane kulika. Naye sagala kuddamu kulaba ng'oyomba n'abantu abatali verified. Please. Ekyo nakikuga. Ebyo kati nabimaze atalina bulutiki. Atalina bulutiki talina kyangamba. Bakwongera amabugo. You still need comfort, my brother. Banyongera amabugo ekintu ekyo kikubeko nnyo sister. Banyongera amabugo. Banange mmwe abali ku live ya Junior omwana mumutereko amabugo. Give the boy more condolences. Mukitegeera. Okitegera bakuwe ebirabo bakuwe empologoma ya TikTok bigende ku account yo. You are now verified. Batekake empologoma. Banige empologoma bagamba mwe emigaso gya verification jechi. Soko gibanyonyole. Banange for right now Junior is officially known by the owners of TikTok that he's a certified person on TikTok. So don't think Junior is your level. Buli jombi bagamba ngabaga Junior tulangidde nabagamba TikTok tebaba. Bw'olowooza blue tick temuli gwegezaako gisaba. Nabo bagisabeko bagirabe. Gwe weebuuze favorite TikTok awo nga tagirina. Si ya buli omu. TikTok nga webale nnyo ba TikTok nga tebaziina. Muna abantu bano basoma. Sister kagala. Bazisaba ne bazibamma. Nze nyini wa TikTok ye yankubira zanga yani omuchina. Babulire Bruno babulire. Oloza bote bajagala nabe nalaba wanonga bakolima. Blue tick ogiriyako ki toyina kyogiriyako mukwano naye goloza tenyumira account yo. Tell you verification. Everyone does want verification. Because the way I got to account you fake accounts. So abasimanya mbu ekigaya kifaananyi kiframing oba tukiteke ku auction. Tukiteke kati ku auction. Tukiteke ku auction. Banange kifaananyi kino bakipadde ng'ekirabo. Wow. Nekati njagala yasigirayo ekya art. Twafiirwa nnyo taata waffe.
Bana kwekifaananyi kino. Mzee unakuwa twasembogere nga kirabo. Unakuwa twasembogere mzee Bambi yatunyumiza emboozi. I was very happy Bambi. Mzee yatukola. Bambi yali akwagala ne mujja mu ddwaliro. Bambi Bruno, thank you so much for being a good friend. Wajja mu ddwaliro not once, not twice. Ate mzee yatugamba nze naawe yangamba gwe Junior ne Bruno njagala mufuna abakazi. Mzee yali atukoye ku lujja. Ayagala kwanikako mwanyi. Banange eriyo abakazi abali eyo batujje ku lujja naye nga tukoye. Mzee yagamba ku lujja yagala kwanikako mwanyi. Mzee nga tanafa yagamba atya? Nti ku lujja yagala kwanikako mwanyi tuveeko. Uwi mamaze. Bananga ya samu naye bananga abakazi nti Bruno abakazi tulina bagambirawo amazima. We don't want to be akutumanyira. Even toina mu sente soko girobereye mugana nge Junior atagala kukazana. Banange abakazi abatalina ku sente nga gwe sente zakubule wamwe wasikira malalo dake bali sigwe tugamba. Mukwano muna batunyirira uya na Bruno mayo mukazi atalina sente amanyira. Bajoga bakuba ne kiboko. Inza tete byankubanga bye bikazi those idiots just ngokuba mwana wabenje omuto bwati anyirira bwati a very young boy like Junior ngomukuba omanyi sente ze twetaddemu Bruno manyi how much we invest in ourselves a lot era abaana abo balimba nnyo okwagala okuba sister Junior sikiwagira I don't know musango gwa nagomola aso kenzire ne mu kamera nziza etokote soko je mu kamera Sema kuzaita mara yatugamba bana mwemba koye kulujja muveeko nyanikeke mwanyi ne my brother ngonyirira abakulaba bagamba batya mwana ndieno ngabo olaba ndikyanje mutaka ne Junior you had promised to take me out lero nyenda kujja tugende out we malira video eno nzijawo you come you fulfill your promise. Let me fulfill my promise because engeri owa TikTok je yakubira. No to sakuba. Emboze eno je tuliko kati ya abantu bali verified. Don't send your request if you are not verified. Please don't. Bananga batalina verification request za mwete tuzagala. Please tusigazika bali verified. Abamu balade baloza ati babamanyi. Mukwano towereza igundi uba toli verified. You please don't try it. You will be arrested. For impersonation. Ulimbuya Junior ateka akomba buzeeko otubuzeeko oli verified. Are you verified? Do you want to tugamba ki? Are you verified? What do you want to tell Junior? Nemba nange batemba saba. Ba TikTok omwana ono abasanyusiza nnyo. 1.4 people. Mumuwe kubirabo naye bana abana be Saudi mulimba abana be Dubai mbologoma munyiga kundiwa ebintu ntubiyite webirabo make him happy welcome him to the video. Yes they should welcome him back when musindike kubirabo musindike ku mpologoma uwereze ku roses mwe nabantu 10 mwereza Junior Rose mutandike kuwereza Junior Rose right now tell him munyumye embozi munamwe nabera ko live wama webale Rose muwereze omwana ebirabo yes like that send him gifts. That is how weba bakungubagiro bakwita bata Junior weba bakungubaga webale ani aliko Jesse webale Mariam webale ando diwe muto mumuwereze ebimuli send him gifts. Yes kakati Junior bakuwereza hizo sente they are sending you money it is going to go on your TikTok nega tichesta manyi TikTok esasuleti soko tubulira abantu bayizeti babimanyi no kati ebiraba bana bakuwereza these flowers are equivalent to dollars money. So wono mala live ogenda labagana kulaga nti owebedwe birawo ya sente weziti era bakulaga engeri yokuzi withdrawing. So you have started earning money. Be withdrawing byagana. At oli nange kazini wazenge yanga ye. Kati sebo mutabani wazenge danga yene. Sicha aina chintoma ku TikTok. Osobola. Ate na ulide abantu mwali abana Uganda banonya zenge yanga na baba verifying. Please tochigezako you are not Junior. Don't try it. Hey, wabade waba munonyambu aba verifying. Hey, ati basabe namba ya zenge. Banga sibi ya buli omu. Wali wazenge go ya blocking ne sigenda mwogera. Shalom no yankedde kumacha sister Shalom. Johnny yanetaga verification. Namuga Shalom. Sister sokali ndemu. Asoka tunde gundi bagita bata Shalom energy power.
Namuga Shalom tusoke tukosa tweteye ku company yetu ndamanyi lyekisajja. Tebana ba verify nga mukama we kuku yayagala. Aw, ebyo senza abyogedde. Tebana bakola ki? Tebana bakwa anko kuku Shalom oyagala. Tebana bakwa general lieutenant oyagala verification. Oyagala kusula ba. General anko kuku tebana muwa. Ate gwe lieutenant. Ate gwe lieutenant oyagala. Aya. Ola. Kastami kwano jo. I love Shalom so much and my brother Antambi. I love them. Abo botu lwana fena. Naye chengero kola. I am going to call Zenge Mugambe list nyongerera aka abavubuka basatu. Anko Kuku, Shalom and Ntambi. They have to be verified this year. Abetaka blue tick eh? They need to verify Anko Kuku, Ntambi and Shalom. Banange Anko Kuku, Sister Shalom, Professor Ntambi, mugende wa Brunoke, ayogere natwala TikTok, baba we blue tick za TikTok. Abasigade, please don't try it because you are not as big as Kuku, Shalom and Junior plus Ntambi. First wait. Oh, you know, blue tick siya buli omu. Junior, these people think it is easy. It is not everyone. You cannot get it. Togena no jisobula kuduka. Wowe yagala gula verification digenda ku Twitter ne ku Facebook. Eyo bazigula. Za mitwalo mukaaga. Na TikTok. Tebazigula. Nebo tasobola. Toyiya. Bangambye koti ba TikTok abali bazinonya. Yeah? Abaji bazinonya. Ozabote bazagala. They want to be verified. Do you know the beauty of having a verified account? Oba we james fake account. Fake account. Because yesterday when nabade nkubide Zenge simu ngali mukogera ne team ya Beyonce Zenge nangamba team ya Beyonce yakulabya account yo. They want to send their condolences. Era kakati I'm a celebrity internationally ataina blue tick ne bwonvu masikuddamu. So kwa buli kubateka agajifuga. Oh, blue tick you cannot report their videos. Bino bemujeta akajanja ne reporting videos abantu. Ne mujja kirindi ng'ekyalo. Mbusimanya mu reporting video ya Junior eveyo. Owa blue tick tebamalaga jya video yewe batyo. Ate account verified tebamalaga jjayo nga abajja account yo munkubo. Endeza bana balopa za account ya blue tick tebalaga vayo. Akego yajiwa de blue tick. Zenge yajiwa. Zenge yajiwa omu China. What is Zenge yajiwa obujijayo. Era ne waliwo information yonna gye babeera bagala crossing over to TikTokers mbu waliwo ekintu ekipya biki abali verified babaweereza special emails nti Mr. Junior next month we are going to increase the length of our videos from 1 minute to 6 minutes. Special email. Bakuwa emails. They send you special emails. Wama emails za TikTok onzirabe ennaku zino babeera bakufaako eh? Yeah, because you are verified, my brother. I think in Uganda tetuweza sichiwanti tuweza accounts zile verified chikumi ezaba celebrities teziwera nzo zile accounts ngana yes in Uganda zile kazili nsanvu bankaga mu something so leziwa sina nyingi nnyo banange okumanya verification wama Junior yakabi waliwo abantu bemanya bafuna verification bakola party wala sigura katomanyi ne basalente basalente waliwo yafuna verification ne basalente n'abagamba bo mu kyalo batekeyo tenti gamba so it is okay Junior you will be happy for your verification it is okay why will you be happy because for you didn't look for it you were there and Zenge called me and I called you yes I did look for it Zenge yakubira nyine wa TikTok nga nonya can I speak to him nemugamba the boy is still mourning nangamba I want to verify him nemugamba it is okay nenkuconnectinga ku simu ebisigadde nemaliza ne Zenge my brother I don't know what simanyi ndi kwa kubanga wanyambi abantu badde bafunamu nga bakoze bifake account nenga abanange mbawonye era togera ba Zenge agenda tandika okudeletinga kwa account bwabwe empola babutwale bagenda bujjako mpozi wowandiikako ebintu nga baby watamale ebyo bajja kuleka naye goza we wandise mbutamale mirundi Junior official jachiwulira Zenge ajja kujja ate bana abanvu masobola bas strikinga onakwata content wo nakuvumiramu abo baleke era Zenge ajja kudibya content wabe tajja tambula mpozi content abatatambula engeri gye na blue tick azonga zimwendye byange bye bitambula banange Zenge alyokanga najja tulabanti kati account yo watabuse Junior by the Junior right now yomu kuba TikTok abasinga traffic gendo okebere
video za Junior zibira mu 7,500 okuva muzeyi we yafa Junior yaliko and that is the gift Zenge gave you traffic and a blue tick nego bayinange mfuna traffic wa millions nange nentyamu Zenge yagamba kati yakuwa traffic na kuwa ni blue tick ebyo Zenge yabimala era kati yapadde traffic bannange era kati video zange ziri 7,000 oba yagala bulango Junior is the right person to use kebera video za Junior ziri recent oboloza nkulimba omanyi bana abana ngene bagamba bino ebintu Junior is one of the people with the highest traffic on TikTok right now currently mu Uganda yodane mu Africa check his recent 6 videos ozikebereko millions comment likes shares saves era kati abagala okulanga n'obulango Junior is the right person to use oyagala kugaba simanya bulango simanyo ina byotunda obo ina mu sente kuba Junior kati kiwanja takola obulango bwa 8,900 obo yabuvuddeko is international byanyana okulanga nze bano obulango bwa 900 sibaya 85 si kya bulanga bye byangoba abantu bamanyira abo of course ebintu bya Junior byakyuseemu nnyo by the way ate bana abantu bagamba bino ebintu balowooza byakuzanya check the recent videos eza Junior okuva muzeeyo yafa oluusi tugamba nti yogera ne Zenge bawakana abantu munange babeerawo nga banzalawa kati waliwo ba TikToker abaali banegeraageranyako ne mbagamba baanammwe mukyali batomo mujje tubabuulire Baronado aba actors that is the traffic Junior has nonyeze ba sponsor ekikonde kya Junior ne Kasuku ne Junior match boxing match oba nabeera ku side ki kayo Kasuku ne Jekiniz nga bali side emu nga nze ndi bwomu nga goyeweka Junior versus Jekiniz ne Kasuku match olaba abantu we batajje boxing match ordinary emitwale ena VIP musanvu ekikonde kiwedde kandi nonye ba sponsor ngenda tandikira ba mukulu wa nonye ba sponsor olabe ekikonde bitukota njogereko ne TV kino kitegeka nga 3 December tufune ekifo bade kutubulira kifoki kyetuyinza tegekamu ekikonde kya Kasuku ne Junior agambye agala kuzanya Kasuku ne Jenkins ne Junior no basobola ababiri Jenkins nga muzito ndo obutabasobola netekako champion yogudo owe mwana muto Junior oba obenya rules za boxing nga champion yogudo nga musajja mukulu loli yali yeyambudde baba champion yogudo yakula wansawo Junior ne kuda hizo kukubebi gudo bamutegeka ebikonde alien yamuyigiriza kayinza kwefunira aze ka champion gudo nkatia kakuba kayinza okunkubako champion yogudo ayizo kunji wamanyo Kasuku ayizo kusonyiwa kubanga ajagamba kino kito kyange ki Junior bakindekera naye champion yogudo ye mutya champion yogudo baiza ye mukulu aina wansawo era tomulekanga ne mukaziwo champion yogudo wala ko filmu ka eri eyakana akato bagita batya My father is a hero waliwo akana kalika kubateke mu My father is a hero nga tata wako yali wakabi katabanika jetiri waliwo eri akana ke balondanga kakulu nga kikakula mukazi wo balita little man simanya little man champion yogudo aizo kwa little man Agati Junior batusazeewo waliwo sponsor pereza message wanangambye organize Junior and Kasuku that match yes. Make money tu organizing tugende wa mukulu wange hamu wali ku kisaawe match yange ne Kasuku boxing match genda funeba sponsor coach wa Junior ngina kufunira golola Kasuku agenda mu training agina kubeerako ne n'abavubuka okuva ku UPDF team ya UPDF ebikonde all of you are going to have professionals to training you ne kuko tomukuba nnyo kuko tomukuba nnyo kuko haja kuntuulira banange tujja kuba tulabye kuko kastana ntuulira match ebewedde ate mba naavaawo kiri wano naye Kasuku Kasuku bana ebadde nsaba mutaginga Kasuku ajje akirize fight eno fe tunoonye omutegesi Kasuku yabuliddewa mukubiddeko ne kumacha takwata mutoke muntagingire Kasuku baleka bali mukulya n'abasajja bali mukulya ba labika
bali mukulya Kasuku yansiiga bisenyiga bane nali nfudde Junior awo namukuzika kwa muzeeyi Kasuku yagenda oba senyiga yamujja gundi Kuala Lumpur bannange olwadde nno bwakuluma bambi yatuleetera senyiga inze Shalom Ntambi fenna twalwala twagala onyige waliwanyize bana babbi nyige empologoma ennene enyini eyita mu screen waliwanyize ya comment bagala tumanyira. Why do you want to fool us, you people? Go to them kunyiga empologoma eyo mwana go, we shall block you. We are going to block you. Don't try that nonsense. Don't. Anyize empologoma ya comment yalimbyemu. Don't try that nonsense wana ate. Don't. Please. Naye bannanga abantu mwenna abali kuno empologoma nebabula. Abantu 12 naye bana Uganda namwe mulimba. Okyola Junior temumwagala nnyo bwe mutyo. Kubiri wanyi empologoma. Monswaziza nnyo abawagizi bange. Pale wemba ngatemuso wamuwa empologoma. Alisi bakuwe oba waliwo ki elephant ekiyitaayitawo. Ki elephant ya $1 nga 10. Bamunyigire ki elephant kale. Mwena abantu munyigire ekirabo. Waliwo birabo wabajuni ebinyuma biyita ku screen ebinyuma. Munyigire ekirabo waliwo ebirabo ebinyuma munyige Junior ate waliwo ekisinga empologoma. Waliwo universe. Universe. Allah. Universe ate nka universe eringa mu $2 nga 10,000. Bulijjo ndaba binyigira ba TikTok Kenya universe nga nene. Ate abana Kenya mune boti si bakodoba n'abaana bakodoba no bola. Tebasukka bumuli. Wali wasindikidde enkota y'ettooke. Abasero bagenda kubakuba. Ekyo mukimanye. Ndi wano ndi mukwetegeka gula omupiira gwa mine bagenda bakuba. Pozi kwa sawa meka. Bwe kudako wano era yokutandikira tugenda ku enchuba jabata. Nensagala tu ending live. Tusoka tuweze emitwalo 10 wane jala like so girabye. Oli ku mitwalo 9 mu kasanvu. Musoke muweze emitwalo 10 tuveeko ku live. Mitwalo 9 mu kasanvu. Muweze emitwalo 10 then also give Junior a lion. Gwowo muri mukwano tweyanziza naye mama tosoka kunyiga mpologoma mulundi gumu. Owo muri webale nnyo naye soka. Obumuli bwe tuweyanziza naye twagala mpologoma. Nyige mpologoma omulundi gumu tugende. Musoke mulindeko. Mbadde nsaba musoke mulindeko kusimba ebimuli. Tusoke tuweze empologoma. JS linda kaka muliko. Akakamu ko mwate twagala. Linda alesa ate kasoli. Gwe wakasoli linda mu owo obumuli. Buli kimera mulindeko. Mulindeko abo bumuli. Twagala birabo bitegerekeka abo bumuli mukwano mulindeko. Kubanga munna muli wana abakolera live mubera entertained. He needs your comfort. Comfort the boy. Owakasoli linda muno owo bumuli. Buli alina cash crop oba ekimera linda mu. Abali tayo ogutwe. Gwe lutana ijja wano obumuli bwo. Twagala bisolo. Junior ngena kunyimiza story onyige. Omanyi Nicki Minaj yaja kati abana batu twagala ono Emma webale. Munyigo obuntu webuto bujja ku screen. Emma tweyanziza nnyo webale kuwa Junior. Junior bana yakunyimiza story geno kunyimiza. Emma yanyizaka akantu. Bambi. Abo mulindeko nabagambi namwe mutuleke. Manyama mujeri muri byamwe. Mugende muziteke ku byamwe. Sha bintu byakuzanyira mu luseke wano. Abo muri first way. Bazanyira mu luseke. Abo muri mulekerawo. Nina story genda okunyimiza Junior gendo kunyiza. Nicki Minaj yajja ku live. Nafu ni mitwala 3 ya $1 mu dakika aga. Abiri. Nete tusobola kuweza mitwala 3 ga Nicki Minaj ge yafunanga mutu wo bumuli. Buno bumuli bugula muguwa. Kati mwagala omwana wabendi yetuge. Anti okiremeza akaga muri gacho nja kiblocking. Muleka bereza obumuli sabo kugula butto. Sagala bumuli wano onawereza kasoli. Owakasoli linda ko bijanjalo banane. Twaganye serious cash crops. Twagala animals. Lewereze empologoma. Wereze njovu. Abana Uganda chemba manyike ebirabo bibalo. Okujaka abana ba diaspora benneka kasa. Abo. Webale anyuna akanyize. Milani. Omulabye omwana bwanyize ebintu Junior birabye. Nkalabye ako kati ako bakayita batyakanyiza omwana. Ako kanyize kali mu $7 nga 7.5. Ni kalungi. Mani yebale nyo yani ye Milani. Milani webale kati abo bantu webato betwagala. Ako ge bayita amabugo ga Junior amatufu. Mani kabadde kamanyi. Kasi kati. Abakasoli mulindeko. That is how TikTok should be sending Junior condolences.
Temumuwereza bi message byamwe Junior nzije nkuweko I love you so much I want to comfort you. Banange kyogereko abo mpulira bantamye ba Junior nzije nkuweko. Bane mbako. Right now we don't give the boy who is mourning mulekwa ayagala sex. Mulekwa ayagala said. Nene basindikira videos ekirunga beyambudde. I don't need sex, I need money. Junior kankuweko. Bane mondeke. Mulekwa tata ayagala bintu byamwe. Ayagala sente. Emoloka javuga Germany ya sisi 13 kwegamba bye bisitole byasimanya bugundi. Sex tata kutaka kufuta ngombe. Munyige ebimuli bana mwe. I mean ebimuli tubigo bye twagala bisoro. Sorry, munyige ebisoro. Cash crops twaziganye nebwe Minister Enoka obumuli. Ona se Aisha Muwonge. Obato mutaddeko. Nedda mbadde simutaddeko. Mbadde ndowozeza yoli gwe manyi. Nagambe soko lineko tekako omuntu yenna leta bali verified for now. Abantu sebo tuchakuwa luseke tukuba pipe tisiruseke iyo maana lese train Jerry kiza akwade train eri mu dola nga 2 eri mu dola 2 banange kiza ye kizani we kiza eri nyere mwana gwedda monyige train ndabe eri nyalyo just do it one more time kakati be babana abalina okubeera ku TikTok ya Junior. That is how you send someone amabugo. Sikumubeza ku live umusajja watu natuya na ringira ite mocha ndamonyiga train ajinyize yeri kiza wonyiga train omulundo gwa kusatu nja kufuira ku live eno kiza damonyiga train omulundi ogosembayo kiza ademu ajinyige ne yambule ajikole ajinyige kiza wallahi chikole kiza our boy kiza what boy you am wala smile kiza Junior you have to follow bana bwe bati bana boy no followinga kiza beba bana betwagala nene mubeza munamwe kusembayo ne yambule jiniz gogo sembayo kiza ne yambule nzija musatu kiza jinigo kusembayo kiza ne yambule ndaka ne yambule nigo kusembayo ne yambule esati lino njijamu ojakanga omugagga linda moja kanga omugagga linda omugagga ne yambule Jerry kiza gwasinga ojinyize Jerry kiza train ebimundi ejo beba bana Junior benjagala beba bana balina okunfollowinga bana atwene ku number ye kiza bambi mwebaze kiza genda you send Junior an inbox please send Junior kiza sindikira inbox yo nkwe my personal number nkubira lwoyagadde Junior kankubulira abana abana Kenya bamanyi okulaga abantu love ku TikTok abana bana Kenya singo bade Kenya Junior sika katoine mitwalo nga 10 ejja $. Mu birabo wano condolences singa babikuteerako naye bana baweereza bumuli kwetu gabwetu zibaba kuba muguwa kwetu naye kiza wa amaanyi kiza kikoze mbadde njagala bambi kweyambula singa kikoze ogwokuna naye ongani nindemu Aisha Muwonge towereza kamuli mukwano kulanga kiza bwakoze Aisha jano obumuli bwonawe totumala akomera ne Minister Enoka mulindeko obumuli bwamwe Aisha ne Minister Enoka tweyanzanya obumuli bwamwe ne twabuganye waweza abantu bawa Junior ebirabo lita ku TV nga binene ajijize Jerry ajizemo ko kusatu train yiyo Jerry ajijize train Jerry katika ne yambule sina chakula kane yambule banange muzimirize bana Jerry ajijize soko sinamu webale ajoge tajijize omulundi omulala kane yambule Jerry gega mabugo amatufu gega gaita amabugo Jerry gega gaita amabugo nacho wajongede omwana abikoze ajijize train omulundi omulala omwana ono yaze chikola ajinyize train ajongede kirwa lero wenfunye ku sanyu Jerry gwampadde ku sanyu gumwana nga wa amaanyi abo bana balina sente ku credit ku kadi zaabwe za visa banyiga bunyize tebati Jerry mpereze namba yo naye bana abo mu lisente bazija bana abo mu lisente bazija ku mobile money kakamuli kamu kalimu siringi za 2 eza Uganda Ajizebu anyanyize Emma anyanyize train Jerry ajinyize ogo kwa musanvu Junior Jerry ngata buse
Jerry mukazi musajja atubulire alazamani bwaba mukazi ngina kubulira ekiddako Junior waba mukazi banange Jerry waba mukazi ngina kubulira ekiddako naye Jerry baba basajja bwaba mukazi ne bwaba musajja tujamu wa sister waffe Jerry waba musajja ino mukazi ebisajja tebigabanira namba ye wano kusoko kulemere katwe namba ye Jerry inboxing ile Emma ne Jerry akinyize Jerry huyo agizeemu Junior yiyo ne Emma ne yanyize Jerry yiyo yavunyiga nyonyi akinyize agize trade banange Jerry simanye kyo tukoze ku live eno omwana abikoze tobuuza how much is a train nawe ginyige oba inako sente ku credit card we bali wa majeni ababuuza how much musoke mutulekeze no live sizamu ginyige nawe tulabe obonye ina sente nawe giga train nawe ginyige mumanyi tezo train zawali eka moja muri amu mwabo akamulika ali musirigize 10 eze Uganda banange omwana Jerry atabuse oh my god ajokwongedde hiyo ajikwongedde Jerry soko twe namba yo tumalirize ajiteke mini box bajja kubba omugaga waffe gwe Junior leka ajiteke mini box bajja kubba omugaga waffe leka kibabagaga kinji bambi Jerry toteka namba yo jiteke mini box abantu gubaga yenkungu baga Junior ayagala okungu baga ayagala sente ono mwana yategeera sente ono mutabani wa mirundi baga ne bamuzaala baga ono wasawo yabasaba sente ya pereza training ndala Emma Jerry ajongedde Jerry akongedde training Jerry thank you so much naye bambi soko wambi onakueleza omutima ye bucket omutima si mubi wadde gulimu obusente butono dola nga 10 Jerry yawereze ndala Jerry lero kyotukoze goyo kagwali Jerry lero kyonkoze nekigendo saba Jerry kigenda bere ekintu ekyo Jerry nyigaye ekisoro kimu nga si train live gwe kati nze nkubulidde ngenda leta gita yange Jerry bo wa Junior ekisoro nkukubira enyimba zonna zoyagala nkuwe show Jerry tu anyigaye ekisoro kimu nawe bambizi tetufuddeyo ate no teddy bear ayaye adani anyize teddy bear Junior omwana akoze live yo leero Jerry oli muka yani anyize teddy bear Jerry banange Jerry banange Jerry nyenda kola live ngaza Jerry yeka bujanga lubanga lwa mimi live ajimaze Jerry live ajimaze anyize teddy bear mwe bana mwe aba Saudi Dubai muoza mwagala nyo Junior simanya kadama wa Junior mumuwe ekirabo kyana atya this is what Jerry bucket thank you so much bambi Jerry thank you so much Jerry bambi okoze live yaffe you have made our life Jerry tibajja kuba omugaga waffe Jerry bambi inbox Mikael le bambi soko pe number yo send Junior a message we need to meet you we need to tell you about Uganda we need to tell you about a lot of things you need to hear our future plans ono Jerry buli jogwe twetaaga these are the friends we need naye nokola live Junior kinuma nnyo nokola live ebirabo byakuba ku screen recording Jerry akongedde ekisumuluzo bambi Jerry dage lero ndo jaga Junior ku live eno ngolina emitwalo milioni ngejo Uganda dile bitu banange Jerry nsigira omwana Jerry webale Jerry mukazi musajja Jerry chiza Jerry if your woman nange sina mutegeera can I have your number aja abo muri wande wali wanyize Kalidi huyu ajinyize Kalidi anyize university abana batukuse Kalidi anyize university Kalidi okoze ekyecho what have you just done Kalidi Junior lero tunamala live Junior lero Kalidi anyize university aide kitu kyanyize sikitegeera kigeze mukwengula mama bana kakati live buchanga tadika live enenyumidde kakati live etandise biri bye mukoza ne mukozesa munnamu live n'ababulira ebibozi temuyina temumuweereza tubikooye